President Museveni akomekereza okulambula abantu mu bbendu ly'emikono abaganyuddwa mu nteekateeka ya PDM. Asinzidde n'akuwiriza abantu ne poliisi bakolagane wamu okukuuma emirembe egibaddewo emyaka. What is crucial here, ekikulu mu kino is coordination between the police and the wananchi. Ategeeza nti emirembe gino tegizze lwa mukisa wabula olw'okwewaayo. N'ekyo ensonga esooka ey'eddembe okulaba nti Uganda teri mu ntalo, ekyo kibakakasa nti emirembe tugenda kugikuuma. Pulezidenti era alabudde kubasengula abantu ku ttaka n'ekifuba kitagenda kubakkiriza. Now, the one who saying that mwegule, if I don't want to kwegula, you don't force me. President abagamba ekyokwegula si kyatteeka bwe mbasagala kwegula ndeka nsigale ku kibanja kyange nga bwendi. If they don't want to usuru, we shall go and pay it at the gondola. And if you want to take it, you take it. If you don't want, that's up to you. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.